Mwendi oli bulungi tuli wano tumalako mwaka omwaka mugumazeeko mu ssanyu omwaka of course kasitobeera ngozeeko emmengo Ssaabasajja waggulirawo n'okuggala omwaka olwedde biba bisima so twagala okuva wano n'ebisima by'abajjajjaffe byonna nga Ssaabasajja abitukulembeza Honorable gwe omu ku bayimbi abatono abalina ennyimba naddala ezigalawo omwaka ennyimba zino muzimentayinize mutya okubanga nakati buli we twogera ku mwaka omupya oluyimba lwe lumu kuzivuga kwe kusoma embeera ne situation nga bw'ebeera nga tumalako omwaka buli omu abeera yeekwasa Mukama era nga mukwasa omwaka ogwo n'omwebaza omukadde so kasita okiteeka mu bwongo no dedicating obulamu bw'eri Mukama because tetumanyi 2024 eneereeta biki naye Katonda y'amanyi ye master planner so kubeera real ng'oyogera ne Katonda. Honorable mugino emyaka gino gy'omaze mu palamenti kiki ogyenyumirizaamu? One nenyumiriza mu tteeka lyange lye tukolako erya copyright kubanga tebaba kuba bannamawokota etteeka eryo senga terirowoozebwako naye olw'okuba nti bampa liivo dikolako kwe kulaba nti next year lijja kuba lifuluma then n'okukiikirira abantu baffe ab'emawokota mukisa gw'amaanyi okuba nti ebirowoozo byabwe at least bigenze ku fulo ya parliament. Bwe tulina ssente zetuwulira ezigenda okufuluma mwazitegeddeko ezaawa ezijja mu bayimbi? Nze nga minisita wa arts oba mu gavumenti ey'ekisiikirize mbadde nga nsaba gavumenti okuba nti ewagira industry eno tewali ate ensonga lwaki naaliziyiza gavumenti ng'ewagidde ng'einvestinze neŋŋamba nti ate tebateekamu ssente so I strongly recommend government actually ezo ssente na ntono eno industry yeetaaga okukula ba artist be babadde bateekamu ssente naye twetaaga okulaba nti eva mu mikono gy'abantu individual gavumenti ebeere nga eyinamu omutemwa ng'eyina byekola mu industry eno so tekiri ku ssente wabula kiri ssente zikoze eki kaleetaze okulaba ssente ezo zigenda kukola biki yeyina okubeera major focus kubanga industry zonna gavumenti eziteekamu ssente. Principal we yavaayo n'ayogera ku kintu ky'ensonga ya ssente nti abayimbi bagenda kubanga abalidde kiruddu omukulu omu n'amukootinga mu ngeri etali ntuufu abantu ne bagamba ssente zino kyebika omuyimbi oyo azeeyagaliza ye n'akabondoke. Ffe ng'omulimu gwaffe bwe tugenda ogumu gwakola budget nakulaba nti budget y'eggwanga tugitemaatema mba mulyaza amaanya okubeera nti ba artist bempangadde nabo simanyi nti balina obwetaavu gavumenti bweyina obubakwatirako so buyinza okuba bunafu bwange nga saawabula principal ku nsonga ng'eyo kubanga yansindika okubeera nga ndi minisita okusakira industry eyo n'okulaba nga ebeera promoted so
obunafu temubuteeka ku principal mubuteeke ku kiyaga. Nze munafu okubanga principal samu updatinga nti eno ensonga mbadde ngisaba gavumenti egikoleko. So ssente si za Eddie Kenzo, ssente si za abantu ssekinoomu, wabula z'aba artist. Era nze nga minisita wa arts mbadde nzisaba gavumenti etandika okuinvestinga mu industry. Yeah. Honorable, tusuubire ki omwaka ogwo tuyingira 2024? Nsirise nnyo musicale. Naalyagadde abantu bawulireko ku alubamu gye ndudde nga nfumba kubanga gwe mulimu gwange. So next omwaka guno basubire alubamu yange, then ne bannamawokota njagala okubongera obudde. Mbadde nfa nnyo ku mirimu gy'ekibiina n'emirimu gya parliament, naye ejja wansi njagala okuteeka boots on ground. Ye focus yange bye bintu ebibiri bye njagala okukolako omwaka guno. Olabako ng'akola studio e Mawokota. Era tugigulawo ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno. Nja kuba mbayita. Yeah. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like.